Gwe Musawo case, wamaze okunneeba kako, nenkuleka nonkwata buli wamu woyagala, nonsuubiza nti results ogenda zikyusanga bwe nzaagala. Kati biki bino by'okoze? Omanyi kyonkoze? Omanyi kyonkoze gwe? Mujje mukasa. Omanyi kyonkoze? Kwata kanako. Tambula onviire. Maggie. Ono Musawo case yagamba nti results zigenda kuzibandowooza leero zifulumye. By today ziteka kubanga zifulumye. Leero mmeka? Leero 2. Jukira naye yatugamba nga lumu. Yatugamba nga lumu naye. Kati ziteka kubanga zifulumye kati. Nze gamba tugende tuzinoneyo. Naye twintu agendayo jjo. Nakulwayise kutuzireke. Tukole ebirala. Tukole obude tukolemu ebirala. Tuzireke? Tuzireke. Ate lwaki? Era si byamaanyi. The results nze nzeetaaga okimanyi. Okimanyi results nzeetaaga. Bazeetaaga ku embassy. Tugenda. Tugenderewo. Ayi tugenderewo nga embassy bebimu ku byetaaga DNA results kati ogenda banazi kusaba nga otuuse wali ogenda kola otyo n'obagamba oti. Kati bayite bakiraba nti nneereyo omwana waffe. Tulina genda n'apapula. Era kati era okugenda essaawa zino zensaawa tugenderamu nga sinnungi ku basawo abo. Saawa za lanchi ozimanyi gwe. Kati tugende essaawa mmeka? Nze mbadde gamba tugende eza lanchi zennyini zino ate nikola ebirala. Abasawo bamanyi ku lanchi beewera ddala obudde. Anyway. Beewera ddala obudde. Anyway, abasawo ku lanchi babonyabonya nnyo naluli naliyo ne bantuuza. Okiraba? Paka saawa eyo nga mwenda. Bali emmere ne bavaayo saa 9. Ate nga ku 10 agenda kunnyoka. Okitegeera. Okay. Kati tugendeka ku 9 kitundu. Tugenda ku 9 kitundu ndowooza. Kupiikinga bupiikinzi results. Okay. Eze dakika zitumala. Kale, kati it's okay. Bwe ziwera 9 nzukusa tugende. Ogenda kuwummulamu? Bwe zituuka 9 mpita. Kale wummulamu. Kale. Nange kanjirawo banfumba wano. Naye obaka. Kale, it's okay. Nze kangenze ongamba nga ziweze 9. Nja kuzuukusa. Bannange, oba neerabira ntya? Naye ogenda okulaba Dr. Keezi nga 29. Kyokka leero 2. Bannange. Kati mukyala Margaret. Munnange byebyo. Kati onyambye oti? Anti okuyamba there's no problem okuyamba. Kubanga era ffe tuli basawo. Our job is to help. Kuyamba mu abaki abalwadde oba balina services mkwalaki zimwe mwetaaga mutegede bulungi akati bw'otunulamu nti kati there is nothing we can do ekintu kye tuyita DNA it is deep si kye ekintu kyosobola okukeera ku makyano gamba nti I have changed or I have thought of it in another crooked way. So kyekyo nekizibu kyosanze nti that is how you are dealing with this issue. Dr. Keezi, byonna mbitegedde. Yes. Naye mbadde nsaba munyambe onyambire ddala. Kubanga zo results manyi ekyavuddemu. Zimanyi. Obadde ozimanyi nozimanyi? Nzimanyi era kyensonga lwaki nzize wano. But you women, sometimes I wonder because kakati tukoze tutya kyensonga lwaki ndi wano kubanga ekyamazima sirina ngeri yonna gye nnyinza kukuyamba ne bwe nkirowoozaako bulowooza. Kale nze nsobola okukuyamba. Gwe n'onnyamba? Nsobola okukuyamba. Kutya? Musawo nange ndi mulwadde. Nawe ndi mulwadde njagala kunkeberako. Ate mbadde wedda simanyi nti naawe oli mulwadde. So wowe nnyini awakuluma olinamu era nga mbadde njagala onkebereko. Nina ekinnuma wano wansi wano weewati. Wano mulowa abdomen wano. Wano kivaawo ne kidda muno weemuti. Nekimala ne kidda wano beki. Okay. Byonna mbikola mwana tu. Byonna mbikola. Yes. I'm a qualified doctor. Ndi mulwadde. Kakati ako katono nnyo nsobola okutegeerera ddala kyennyini ekikola ki? Musawo? Si wano. Wano. Musawo tonkeberera wano.
Oh, how nkutegedde bulungi. Nurse, ndi busy. Up to around 4. Kakati. Kwa serum eno. Nkukebere ddala bulungi ntegedde ddala bwati. Wano Dr. Keith. Wano. Kati webake bulungi katanda wano bulungi bwoti. Bwoti. Negwi. Bwoti mubeera. Musokebera bulungi. Nawe tugambika. Njibanangi. Musa wano we wanuma wano wansi wano. Musawo Keith. Kati buli kimu kiri bulungi? Kati awo. Buli kimu kiri very okay. Very okay kati gwe. Manya nti wonna. Tereza bulungi. Wonna wamujjira results wezi ate ziri mu order. Kale Musawo Keith. Nayenga. Nange. Kangende. Ogenda kati? Kangende. Ate nze nkinako obuzibu. Naye ngo onodda ddi? Ngenda kukomawo. Nurse, kati siri busy. Dr. Keith. Musawo Keith. Yes. Ono yandwisizza. Ono yandwisizza kubanga yangambye nti oli busy simanya lunch time ne ngamba kansoke nebake mutu najja ku lunch time. Ngasa zokubalaba. Kale se. Oli otya. Muri mutya. Muri mutale. Muri bulungi. Abukuta obudde. Nange mbadde nakava mu lunch. Omanyi lunch yaffe tulwawo jirya oba ofuluma ono najja nayingira. Era mbadde nakava mu lunch kati. Omanyi biza msezo bazagala mbwangu. Sagala ku bye bine byammwe bya visa. Byaffe bya visa. Bazagala mangu. Bazagala mangu. Okay. Kozi mwali mulimenti koma odi. Twali tulina komawo nga lumu naate leero nga bbiri. Okay, nga lumu. Today is second. Ekitegeeza weeziri. Oh yes. Okay. Okay, yeah. I think they are the ones here. What is your name? I heard you. Mbajjukira bulungi nnyo. I still remember you. Wazikozeeko byonna biri set. Biri bulungi. Everything kubanga ofe wano kyetusinga okukola kwe kumakinga sure nti omuntu bw'abanga akebezza omuntu we DNA ekomawo as expected and in time oba on time. For this is let me have a quick look. Kabogoza William and Margaret. Okay, Margaret Namund. Okay, I think I have you here. So yes, got it. This yeah. Obutuuze mu America. Oh, okay. Tugenda kuddamu kulabako kati munange for some time. Sigenda kuddamu balabako. Era tujja kuba tuminga wobimanyi. Mu bulamu nga basama. Kuddamu mulabako. Tukomawo nga basama. Nga sikulabako. Nga sibalaba mwena. Tujjanjaba. Maggie. Wanji William. Sizaffe? Kino kiki? DNA results. Musawo. Sizaffe? Zizine zamwe. Siyagwe Margaret Namulondo. Maggie. Ono siye William. Kino kiki? Zizino. Naye muweeka alabeko. Kubanga bw'atalabako ayinza okugamba nti oba ki? Dr. Keith. Owanji? Chichati. Mbalekemu soke. Totuleka. Totuleka. Esebo. Njagala tukimale kati. Tukimale kati. Esebo. Dr. Keith. Owanji? Zino kakasa seza? Ezo zezamwe. Saagala compromise nga kintu kye. Zino nga ziri negative. Anti negative kitegeeza ono si ye taata w'omwana wo. Ye! Tekisoboka. Maggie.
bino ebyuma bulijjo nnimba omwana ono aleka yakoze ensobi ebyo si ffe tubikola ebyo tubitwala mu byuma ne babikola kyova tubawo ennaku 42 babitwala mu byuma ne babyekenneenya bakebera emirundi egi 3 bakebera ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu bebibanga bifaanagana zerizawo zebafulumya Musawo sijja kubisobola Maggie omanyi sintu kukyonkoze tuddemu endala planiyo yonna gyembadde nkulinako n'abaana bo bonna ey'okutambula yonna ewedde weetaga mu kanso Dr. Case biki bino naawe biriwa biki bino waŋŋambye eki bannange disawusizezi gundi ati kati obuzibu bayinza okusazaamu gundi yange omanyi kyonkoze kikyali kyekkoze sigenda kutambula genda kulinnya nnyonyi nagambye ezintu zitereezo zikyuse nze naze mmanyi entuufu ng'era nsuubira omwana ebirala byonna nsobola bikyusa naye kino kiri very sensitive gwe Musawo Case wamaze okunneebakako nenkuleka n'onkwatakwata buli wamu w'oyagala n'onsuubiza nti luza ogenda zikyusa nga bwe nzaagala kati biki bino by'okoze ekyo kituufu naye mbadde sisobola kugira kuteeka gundi certificate yange mu katyabaga ekyo kintu kya DNA ekinene nabadde sikisobola oyo bawonze tusobola omukansoli nga tokisobola kitya nga tokisobola kitya omanyi kyonkoze omanyi kyonkoze gwe omanyi kyonkoze mujje mu kansoli naye kibadde kyamaanyi naye ekintu kyekyagala nze ng'omusawo omukugu sisobola ngenda katema atema ngenda kwe kankubuulireko kano akaana ngenda katema atema bifififi mwana w'omusajja ki gwe nondeka nendabiri omwana okumala emyaka gino gyonna ng'onesirwalizaako kangende kateme omusajja oyo omumanyi tonyumiza ngenda katema atema nze kankubuulireko gweolabika olina kyonjagaza oleko nekyonjagaza kangende nkatemetema obuvivifi manye nti fena bansibe fena nja kusamba nja kulinya fena katufiirwe nkwata mpola nze nkubuulidde nkwata mpola wese nosenyu mwana w'omusajja omusajja nno oyo tomumanyi omwana wa Kano omwana wani mwana wa musirikale omwana wani wa musirikale Kano mulamba mu magye Maggie muteme ng'okimanyi bulijjo pepeya n'abasirikale bakano bulijjo pepeya n'abakano n'abasirikale oba omusirikale kamutemeteme abasirikale betutye nnyo ajja nawe kutematema kakati sijja kulwawo kwatakanako tambula onviire William ate nangongoba kati ani gwomanyira bwotyo nondeka nenkuza omwana emyaka egyo gyonna 9 nga ndikukana nkuza nkugobye genda tongoba kale fayini omwana yo omugobi nze tongoba nze wendi Maggie nja kukuba kiboko Maggie nja kusamba yamutongoba William bannange mwana wange kati kikino kyonkoze biki bino byondeetedde n'ebya Kano byennimbye Kano taliiyo fena tukimanyi taata wavuga boda kati mazima omuntu agoyingewo naye omanyi tuddeyo batutematema tutemeetema